nalabye akanyonyola bikya Anita Amongo yabadde atudde mu biri egundi sitole y'eruwero nga Amongo atudde Kadaga yaze last n'abuuza ababaddewo bakigongo n'agende wa speaker Kiwanuka former speaker Kiwanuka sekandi bwe yamaze n'atuula kati Amongo obwedda agezaako okulindaga omukazi abadde ati nze nga tambuuzizza eyo kibayita lo omuntu bwato mwagala omuntu bwakubitrayinga omuntu bwakulwanyisa vaamu biri erimbu simanyi ate kati mu public obikkako okola otya yakulwanyisiza mu public naawe binali mulagire mu public ategeere oba otegeera ebyo bantu mmwe munaabitegeera mulonze kati mwetegeka mu kugenda mu kalulu mulonze omuntu azze wano ng'afukamira atabaala akola atya bw'atandika obbalaga amabina nga mugizeri bwemumusangako mumulagirewo nti gwe todda totawaanakola bwoti oba ontegeera paka lwaneetereza ababaka abatabakolera bakansala balooya rather ba meya abatabakolera bonna mubeere mpozi nga ate oba oliawo mubavaamu. Mathias Walukagga yatutte ekifo kya Sseggona Medad. Alan Sewanyana teyakomyewo naye bamugjeeko. Ababaka bangi abasuuliddwa. Abantu bano sisuubira nti bakoze ensobi. Oba ntegeera sisuubira nti balina ensobi yonna gye bakoze mu kubeera nga bagira basunsulamu abantu bano kubanga lisiti eno bwemala okukolebwa bamala ne bagenda ate ne basisinkana omukulu ne bagimuwa. Joyce baagala y'omu ku bataakomyewo, Sseggona teyakomyewo, Alozias Mukasa oyo gwe mbadde nnoonya. Alozias Mukasa naye teyakoze eki teyakomyewo oba nfuna kati mu butakomawo bwe abantu ne bagamba oyo yandibanga naye abadde ensolima. Jukira omusajja ono ye nannyini Fako mubadde mulaba ebintu byakola ki ebyo ebyezeekola kutwala abantu bweru kugezesa bubina simanya ntumbwe n'ebirala. Bannayuganda baagala obubina kati abamu nga bagamba nti eddagala eyo terikola. Kati bwe yajja mu byobufuzi n'ayitawo nga bw'omanyire sizoni yasooka tewaaliwo kwetegereza nnyo kwa maanyi ng'alina ssente yayitawo akola atya naye ya spendinga yo ne bagamba ono sente za spending ati azijjeewa sente za spending bwati azijjeewa ngera abaana batandise okugamba mwala we Palaso yagenda wa president Kyagulanyi n'agenda era ku nnaku zino ezasoosi abadde ku campaign zinera sibadde nnyo observant yavuleyo naawe ensonga ze n'agamba bwe ntunuulira nze kennyini namenyeka vivi nakozesa obukadde buti okuntereeza n'abaana be ne baganda be na biki ebirala byonna naawe ensonga ze lwaki yasazeewo ajja wagire Kyagulanyi. Kati bana ne bigamba nti Palaso Salimu Sala abadde yakamuwa ssente era abadde yakatereeza enjuye ng'amaze okuzimba enjuye n'ebirala byonna n'alyoka ajja mu bino nga balinga abaagala okugamba ndi oba oliawo yazaabuzaabuzeemu eno katono naye ng'eri bakimanyi bulungi nnyo nti oba wagyali bati abantu bo baagala omuntu asaidinga nabo. Bantu baagala omuntu asaidinga nabo baazendera zijjawo bazijja tunabeera mu lusunsulo lunaddako. Kakati wabadde okubagana empawa actually Nina Rose naye kaadi yagifunye mu bayimbi. Nina Rose ne Walukagga ndowooza be bafunye kaadi nga bba abayimbi. Wabadde okubagana empawa nga babuuza candidate aleeteddwa General Muhoozi Kainerugaba ne candidate aleeteddwa General Salimu Sale ani ayinawo ko ku mirembe. Bagamba bibi bisiŋŋana ne bw'oweeyingamu ogenda okulaba nga candidate aleeteddwa Muhoozi baagala nnyo ebintu bya violence kuba wamba kolatya bimwe mwalaba era yemu n'abenaale mbali abakadde mwalaba ebintu bya Nabbanja bwe bali e Kayunga
mwala ebintu byababadde wano nga balonda Nalukoola ebintu ebibaddengawo kati nga ebyasale nga bwali nti sikola mugaga takola loosi oba wangude wato wangule sente azikuwadde genda wesimbe oba okoze campaign batokoze yakuwadde taddawo nakunoonyerizaako nakola kutya kubanga ayagalamu emirembe mpola mpola tagala bimalako nnyo mirembe kakati awo netukugamba nti kibeera bwe kityo ani gwofundafundako ko naye omwana nja kugamba for us we want a new Uganda totubuulira bantu abo abeera mutuufu nnyo era nange sikola ki simugaanira abeera mutuufu era nange simugaanira kubanga munnange ekintu kyeyoleka lwatu nti omuntu aba alina okukola ki aba alina okujja n'abeerawo mpozi ate nga atunuulira ebintu nga bitambudde more especially waliwo Musiri waliwo n'omukyala waawa bagambye abazze okwekalakaasa kino nabagamba nti abasinga mugenda kuswala mweyoleke nga bwe muli oba ki but kyemuba mumanya omuntu yenna bw'abeera ng'asazeewo yeesimbewo suubira okuwangulwa n'okukola ki n'okuwangula ogenda kuswalira bwerere abantu abasinga ekitaba weeseza kaadi ezabamiddwa abasinga waliwo abeekalakaasa waliwo abakola batya but demabega wooyo muwagire mutambule obulamu bweyongera okubeera nga ate butambula bulungi nnyo ddala mawulire amalala ate mpozi omanya olwo obye bakiyita batya Kamuli nga yasusse nnyo emanye ebyokulonda bitututte nnyo Kamuli asusse nnyo naye alimba Kamuli wabaddeyo abantu bangi nnyo ku side ya Bobi Wine singa nno bwe balonda singa bwe balonda ne bakakuuma naye maama bakalonda ne batakakuuma bakalonda ne batakakuuma ne twebuuza lwaki General Mugisha Muntu, the presidential candidate of the Alliance for National Transformation Anti, held an interactive campaign event in Kisenyi, Kampala Central, where supporters had the opportunity to engage with him and ask questions during the official launch of his campaigns. Muntu urged the Kampala residents to elect leaders based on competence rather than money or military ranks. Mugisha Muntu asinkanyeko abantu b'omu Kisenyi kubanga gyatongoleza manifesto ye ne campaigns ze gyazitandikidde mu kibuga Kampala wakati eyo n'akubiriza abantu n'abaga bannaye abantu temubalonda lwakubeera nti bannamagye balina ranka nnene abantu temubalonda lwakuba nti babawadde ssente wabula mulondo obusobozi bw'omuntu competence obusobozi bw'omuntu wano nno akkiriza abantu b'omu Kisenyi okujja okumubuuza ebibuuzo kubuuza ebibuuzo nga bebabaddamu mubuuza ebibuuzo kiki mwagala kati gweyagala kyoyagala tukuwa akalulu njagala mumpa akalulu olw'ensonga bwezi ne bwezi okitegedde so mumbe lwakuba naye abantu tebaaweze abantu tebaaweze simanyi kiki baagala abantu tebaaweze kyebaagala nange sikimanyi oba mulina buzibu ki nabadde ndaba vidiyo ya Catherine Kusaasira ne Lily Paze ey'enkudi Kusaasira yeerabidde nti mukazi mukulu anaatera oyingira fifite amubuukirako omuvubuka naye era si muto mukulu anaatera okufuluma 30s ayingire 40s
bade bali ku campaign za muzeeyi ebintu bino binsesa UCC yatukakasiza ne tugamba ezo ennyimba baziweza okuziperforminga n'okuzimba wana wa amazima gennyini tebasobodde kukwata abantu bano. Omusajja akyayimba enkudi ku campaign owulira otegedde. So mu mbeera yonna waliwo abakadde bende babadde bali mu Busoga bannaye abakadde baagala Kyagulanyi bajjajja bali mu myaka 8 plus bali mu kusanyuka. Omwana ono Kyagulanyi even with her party card issues, the campaign of Alice Nanungi with President Bobi Wine continued. Unlike other aspiring members of parliament who were denied party cards, withdrew their teams overnight, Alice and aspirant of Nyendo Mukungwe has remained on the trail. Alice Nanungi tebamuwadde kadi eri ya Nyendo Mukungwe eyo nawa naye azze n'akola campaign. Oyo naabaze oyo akibaze bulungi nnyo ojja kwekanga nga bamuwadde ekifo ng'oggyeko okumuwa ekifo ng'amaze n'anoonya wawe wasobola okubeera ng'atambulira ng'anoonya w'atambulira. Bingi mangi gali kuno era ojja kuba ngategeeza. Abawagizi ba NUP mu district y'Empigi batabukidde ekibiina kyabwe baagala omubaka Teddy Nambooze bamuddize kaadi ey'okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyala owa district. Teddy Nambooze taweereddwa kaadi. Nambooze ono babadde bagamba nti abadde alimu engeri naye ebyo tebiyugula muntu ttama. Omuntu alina kwetereza bwetereza oli awo nakwasaganya embeera butereevu. Bwe baba tebakuwadde kaadi lwaki olowooza nti baali basooka intandikwa baagikuwa, lwaki olowooza nti kati bwe batagikuwadde baakoze ensobi? Oba ontegedde? Lwaki olowooza nti kulino batagikuwadde baakoze ensobi? Byonna ebintu ebyo tubeere nga tubyetegereza bulungi nnyo. Waliyo alaati mpozi ate ey'omusujja gw'ensiri babagamba nti oba oli awo kati ate guzzeemu okwerigiisa okutta abantu. Ebika by'omusujja mungi nnyo bizzeemu okwerigiisa okutta abantu. So Abannayuganda mukubirizibwa okubeera nga musula mu butimba obw'ensiri. Akolako nkayisizaawo. Bwe tugendako mawulire mpozi ate amala eyali president wa DRC Joseph Kabila, kooti y'amagye mu ggwanga eryo emusalidde ekibonerezo kya kuttibwa oluvannyuma lw'okusingisibwa emisango okuli ogw'okulya mu nsi ye olukwe. Kabila ekibonerezo kino kimuweereddwa nga taliiwo mu buntu. Kabila. But this is bad. Kino si kirungi olw'ensonga nti kitiisa abantu okuwaayo obuyinza. Kitiisa abantu okuwaayo obuyinza. Ekyo balina okukitereezaamu. Wano waffe tekirina kubaawo. Muntu mumuleka n'akaddiwa bulungi nnyo n'abeera wali eri ne yeeyagala than okubeera ng'omuntu sikyagadde. Kituufu sikyagadde.
mawulire g'ebyemizannyo katuyireyo katono nnyo. Omutendesi wa Uganda Cranes Paul Puti ayise mpozi ate ttiimu y'abazannyi 26 okuyingira mpozi ate enkambi okwetegekera emipiira ebiri okuli ogwa Botswana ne Algeria mu mpaka z'okusunsulamu abagenda mpozi ate okwetaba mu mpaka z'ensi yonna omwaka ogujja 2026. 2026 kati awo. Kale katubasabire bingi ebijja okubeera mpozi nga ate oli awo bikyukamu mumpola mpola. Kyagulanyi asabye abawagizi be okukkakkana genda kuŋŋawala kireeto ndeesenya amawulire ga Kyagulanyi gye zitambulidde yakoze amawulire tukize tugaane nti poliisi kamera zonna gwe zitunuulidde, kamera byonna buli kimu gwe kitunuulidde n'ebirala, naye nze sigenda kwera mpozi nga ate ensukkaano eno. Tubasaba buli alina gy'oli ng'oli mu campaigns weetereze, tolwana, toyomba na poliisi, tokola otya. Bwe gamba nti toyita wano eno gibuuze tuyitewa, ekulagibwe mba muyita mugende. Bukungu tagenze bati amawulire gavuze nti tagenze, era ababadde bakitegedde nti bamuganya okujja bajjagane wankubadde bamuganya okujja tujja tiikinga.